Enkyalera bakiise ku lukiiko oluddukanya eggombolola ya Mumyuka Wakiso mu disitulikiti ey'e Wakiso bayisiza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 mu lutuula lwa kkanso olutudde enkyalero ku kitebe ky'eggombolola eno. Mu lutuula luno abakulembeze wamu n'abatuuze mwe basinzidde ne balaajanira bekikwatako okulowooza ennyo ku nguudo z'omu Wakiso kubanga zoonooneddwa nnyo enkuba etonnye ensangi zino nga bano banokoddeyo oluguudo lwa Kyengera Masaka olwagwamu gye buvuddeko olwo emmotoka ezisinga ne zitandika okweyinira enguudo z'e Wakiso era nga nazo zaaleka zoonoonese. Ewange gye nkikiira Kikaaya tewali luguudo lwakolebwa. Tulina obuzibu bw'abaana abawoota abatambuza amazzi mu maka g'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. Bakoze omulimu munene nnyo okutunoonera enguudo zaffe. Era waliwo omutuuze omu yatusako ne ripooti ddakuwadde awo. Oluguudo bali bakalukomya bo ne batandika oddusima nga bayisamu payipo zaabwe nga zisala mu luguudo wakati. Babakulembeze bagamba nti ekisinga okubaluma kwe kuba nti eggombolola eno yesinga okuvaamu omusolo omungi kyokka nga baddizibwako busammambiro nga bamu bakubaganya empawa ku nsimbi z'abavubuka eziteereddwa mu mbalirira eno. Sipiika, ebizibu by'abavubuka mu ggombolola eno tebiri ku mipiira gy'abavubuka. Sente ze tukozesa mu kuteekateeka emipiira gy'abavubuka tusobola obbasapootinga mu mirimu emirala gye beetaaga obwetaavu. Nze nafaayo nnyo okulaba nga nsakira abavubuka bange ebibiina 7 byafuna ssente era bali mu kukola pulojekiti zaabwe. Ssentebe w'eggombolola eno Ssemujju Felix Mwanje wamu ne Chief Musaasizi Rachel bano babagumizza nga bagamba nti mu mbalirira eno enguudo zikutte ekifo kya ku mwanjo nnyo nga n'ebintu ebirala eby'enkizo biteereddwako essira. Abavubuka neebaza abantu aba bulijjo abatuyambyeko ku nkulaakulana eno yadde tubajjamu emisolo naye ate bongera okutuyambako okulaba nga tutambula nabo ebintu eby'enjawulo ku eggombolola. Nnyo okutunuulira amakubo ne production. Amakubo tusuubira ssente okuva mu gavumenti zigenda okutuweebwa nga ziri mu miliyoni nga 145 era zizze ezigenda okutuweebwa omwaka guno nga tusuubira okukola kilometers nga 50 ez'amakubo. Amakubo ago tugakola ki? Tugayisaamu gureda ate ne tukatira sinnafuna chance eteekamu malamu. Embalirira eyisiddwa eri mu buwumbi 2.7 ng'ezisoba mu kawumbi kamu zaakuggyibwa mu misolo egisoloozebwa ate obukadde obusoba mu 547 zaakuva mu gavumenti era ne basaba baweebwe munisipaali. To realize a total of 1,444,250,720 shillings from local raised revenue. Kansala Robert Segawa ng'ono gye buvuddeko yakakkana ku banne n'abaligita emigoba nte ng'abajjamu enkwe muno banne mwe basinzidde ne bamusonyiwa olw'ebyo ebyaliwo era n'aggyibwako n'ebibonerezo ebyali bimuteereddwako. Honorable Segawa, on the 15th of April 2024, wrote an apology letter. I read. From that day, I have no any case against him. I beg the honorable councillors, we respect each other. Tutamuze council nga bwe ino okuba. Wabula nga tannayingira asanze akaseera akazibu olw'obunkenke bw'abaddeko ng'obwedda kansa egenda mu maaso nga ye abalingirizaako mu madirisa ng'alowooza nti baakudda bamukwate. Nga ne bwe bwasasipe ebbanga eritaligere nga njigibwa mubadde mu biraba byonna bannoonya bagakunkwata biki naye nebaza Mukama kanebaza abantu bano wammanga nebaza ttiimu ya Kalambi. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaleero.